Bayibuli naddala mu Befeso mulimu ebigambo ebigamba nti taata buulirira omwana wo tomubonyaabonya era tomuleetera kunyiigira wabula mulungamye mu kkubo eddungamu ate era mu ngero ne mubamu ebigambo eby'enjawulo ebigamba nti olina ogunjula omwana wo mu kkubo eddungamu eritya Katonda ne bw'alikula ekkubo eryo talirivaamu. Ffe bwe twali abato nga waliwo obugambo biri mu Bayibuli naye ffe twabijjangamu luyimba oba njogera nga bagamba omwana omubi avumaganya nnyina, omwana omulungi asanyusa kitaawe. Kitegeeza ki? Nti omuzadde omusajja oli wankizo nnyo mu kukuza omwana. Naye gwe taata alaba Bukedde TV1 wali otuddeko awo n'omanya obuvunaanyizibwa bwo mu kukuza omwana? Omuweewuweezi fiizi n'ogamba kiwedde, obeerawo mu bulamu bwe, oba gwe teweefiirayo tolina ky'oyagala kumanya. Omanyi singa obeerawo mu bulamu bw'omwana kye kitegeeza eri omwana oyo bw'akula n'embeera gy'abeeramu, obuweereza bwawa na buli kintu kyonna ekimwetooloolerako mu bulamu. Ntandise bwe ntyo olw'ensonga mu puroguramu y'olunaku olwaleero ey'omuntu w'abantu. Omuntu gwendeese bw'oyogera erinnya lye ebigambo ebimugenderako bagamba omukyala oyo aweereza n'obuvunaanyizibwa. Omukyala oyo aweereza eggwanga lye n'okwagala. Omukyala oyo yeenyumiriza nnyo mu kigambo kye bayita taata. Ffenna abamu abaakula ne basinga omumaaba n'ogamba how I missed ng'owulira byonna byonna byayogera ne bw'osoma ekitabo ky'ogamba taata abeera taata. Nze Sisanyu Robina Mweruka nkuleetedde kano Edith Nakalema ng'akubuulira gy'avudde, obulamu bwe mu buto, obulamu bwe ne taata we, obulamu bwe ne baganda be bimushepinze bityo okubanga y'ono gwe tulaba olunaku olwaleero bwe twenyumirizaamu. Nze bwe nali ngenda nvubuka nga ntunuulira abakyala abali principled gw'otalinaako nziro n'emu ate ng'omulaba alwanyisa obulyake n'obukenuzi n'ogamba amaanyi agajjawa nga laava alina nnyingi. Sesiimye okukyaza olunaku olwaleero wafandi. Sanyu onkoze bulungi. Ekisooka kansooke nkwebaze nti wakwata Bayibuli bulungi kubanga otandise ne Abefeso n'ogenda mu ngero n'olyoka otuweereza kyempita context nti omusingi oba omulamwa ogwaleero nange nempulira nga ngambye nti yes, I now have a beautiful daughter who knows how to really make the omwana omuwala omulungi amanyi okutebeekanisa audience. Olaba kati abatulaba n'abatuwuliriza bali ready kati okuwuliriza nti kiki Sanyu kyatuleetedde. Onkoze bulungi okumpa omukisa guno kubanga otuteekateese bulungi nze n'abali wano batabani bange olwaleero n'okwambala ne kala zokka z'olimu. Very rich colors, very very beautiful lady. Ne style omanyi nze njagala nnyo omuntu ali smart ate ng'aweereza n'obuvunaanyizibwa. Ekyo kye njagala ennyo okusinga kubanga nze nafuna omukisa n'enkuzibwa abazadde abaali bali principled naye mu kwagala okungi nnyo. So nze buli kimu kye nkola nteekamu okwagala ne nteekamu obuvunaanyizibwa ne ndaba nga waakiri nange wennyimiridde ngenza bwe mba nvaaho ndekeko kyesisanzeewo kubanga bwe batyo bwe batugamba waliwo nerabira eri naye yatugamba nti no it is omusajja ono Mahatma Gandhi yagamba nti we come in this world to leave it a better place than we found it. Tujja mu nsi eno tugifuule ekifo ekirungi okusinga bwe twakisanga. So kati nange onkoze bulungi kubanga otandikisiza n'ebigambo ng'obisinziira ku Bayibuli ng'olwedde oyambadde bulungi ng'oyogera bulungi kansubire nti nange ngenda kugenda ku mutindo ogwo njogereko obulungi. Amiina ate kati gwasinga era nze nina kye neebuuza. Engeri gy'obeera nga you look extremely principled ng'ohandling ensonga kati nga zino ez'aba investors ng'oli mu by'okulwanyisa enguzi ate at the same time
nobeera simple, loving, caring, nengamba ebintu bino obigatooki. Kati sanyi waliwo akantu kubanga wasoma bulungi ebyamawulire. Waliwo kyobuuse nze n'okindekera nze kenyini kyeyogerere. Kubanga oŋŋambye nti mbeera principled. Actually, siri principled kyokka. Ndi very tough. Bwe mba nwanyisa obulyake mbeera nkiyita ki? Mbeera mu mukambwe. Bw'oba ng'oli mu nsobe, awo nkambuwala mpaka ensobe ng'evuddewo. Naye ensobe ng'egenze, ndi musanyufu nnyo. Ndi muntu musanyufu, njagala nnyo omuntu akoze ekirungi mwebaze, mukwateko, musabire omukisa. Naye ali mu nsobe, kubanga nze nasalawo mu butono, mu principles ze nakuliramu, ze tugenda okwogerako, nti nwanyise sitaani. Ekisooka ŋŋaana ekibi, nwanyise sitaani. N'ebikolwa bye byonna. Nwanyise n'omubiri guno, kubanga omubiri guno gwe twambadde gwo tegumalwa. N'obwoguwaki gusigala gwetaaga, gusigala gubanja, gusigala. So nagwo tulina okugukontrolinga. Self control n'ogamba mubiri gwange, yes, oyina right okulya ojja kuwa emmere gye nsobola. Naye togenda kunfuga. Tojja kunfuga. Ontwale kunkozesa nsobi. Ontwale gye sinabeera ready kugenda. Abawala abato musonyiwe kanjogere kino. Nti waliwo abawala abato omubiri ne gutandika okwagala omusajja nga gukyali muto. Ndi kukufuga ogenda otandika okunoonya abasajja bagwonoonere ddala. N'ekitiibwa kikuveeko mufuga omubiri. So nze ŋŋaana kibi, ŋŋaana sitaani n'ebikolwa bye byonna ebyebitukyankalanya, ate omubiri gwange ngukontrolinga, mind yange gye ŋŋenda kyenkola nkikontrolinga, kubanga nayiga nti Katonda bw'aba ng'akuwadde omubiri n'akuwa amagezi gakozesa okwongera omutindo kwekyo kye wasanga. Tuli ne Kano Edith Nakalema. Tutandise bwe tutyo, nze Ssanyu Robina Mweruka. Kano njagala akulaba ku Bukedde TV omubuulire bakuzaalawa. Kakati okuzaalibwa kwange nazaalibwa Embalala. Ekyalo kiyitibwa banzaalira Ebiharwe. Kashari yali Kashari kati eri mu city. Iso yali Biharwe Kashari, naye nga ndi muto awo ndowooza omwaka nagwo gwali tegunawera ne tugenda e Bubaale. So nzaalibwa Bubaale, kubanga bwe nagenda okwetegereza nali Bubaale. So Rwentanga, Bubaale, Kashari. Now Kashari South kati eri mu tetutuuka mu city. Bubaale Kashari South mu Mbalala gye nakulira. Naye nga bataata bajjajja naddala, jjajja wange Elisa Bakwana Mugagga batya Mwambazi bava wano Rwengo Masaka. Mu kitabo kyange kino nja kukyogerako, ninamu chapter gye mpita 4 generations. Ndi mu 4th generation mu kanyiriri kookuna nga nva ku Kamuswage w'Ekooki. Bonna amanya ngateekamu. Ekyo nange munnange nakisoma. So nenteekamu ka history aka Kooki okubeera n'entebe yaayo mu Buganda. So bw'olaba nga mu Buganda muno mpeereza n'obumalirivu n'okwagala. Nange ninamu ensonga ennene. Ndi mu Bulangi, ndi mu kika ky'Abambeja n'Abalangira. So manya Abalangira tetwagala byakuwemula. Bulijjo tetutegeera. Nakalema ate oyogere ne history eri wano. Tusome wano. Yayiro Mitale Ekooya ye yali jjajja wa ye yali taata wa Elisa Bakwana Mugagga eyazaala omubuulizi Reverend Yesaf Serwadda taata wange. So kalayini kali omwo. Ate n'ekirala omukyala nzaala ye mukyala munnankole yennyini, bamuyita Maama Midress Ndungi Serwadda, ng'abazadde be bo baali enkole. Janet Kebikoomi ye maama we, Stanley Bagampanjire ye taata we, baawummula bo bannankole bennyini. So maama munnankole pure, naye taata Muganda eyazaalibwa mu layini y'Obumbeja. Naye jjajja Elisa Bakwana Mugagga batya Mwambazi. Mukazi we azaala taata yalina abakazi bana. Nti munange baali bachifu abaami. Yalina abakazi bana. Kati mwaba abana omukulu ye yali jjajja wange omukazi. Ng'ava enkole yamujja nkole naye. Bamuyita Fibe Kiboosize. Fibe yali mukyala muwanvu ni mukatabo muno mwali ne jjajja Elisa
bakwana mugaga batya mwambazi yali 6 inches 0.7 musajja muwanvu kimala katundu ke kasoose tuline Kano Edith Nakalema tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nkyakwebaza bwebaza okubanga tukyatambula ffenna. Njagala bebaza okubanga tukyatambula ffenna kyekitundu kyaffe ekyokubiri ne Kano Edith Nakalema kati ate katweyongereyo nga tunyumya nejjajja Elisabeth bakwana mugaga batya mwambazi yali 6 inches 0.7 musajja muwanvu yaganira mu suit mu kanzu ye white yagana okwogera olunankole mpaka lwe yafa ng'ali myaka 98 ng'ali nkole naye nga tayogerangako olunankole ng'amanyi n'okuyita abanyankole abanyoro bano tebamanyi nti nze ndi mwana w'omwami nange ndi mwami naye nga yali musajja musanyufu nga buli dakiika ayimba akube engalo n'olowooza nti oba mu ngalo mulimu ejambiya ng'amanyi okuyimba byombi naddala yayimbanga nnyo oba nziyite ate nga teyali kaddongo kamu naye yayimbanga banange kamba ekyo ndowooza waliwo gwe kisobola okunyiizamu kubanga yali akyaza abagenyi bangi so n'akyaza abaami abasiraamu so kati ye buli kamu ng'akajjamu oluyimba kati abaami abasiraamu bwe bamala okunywa caayi ne bagenda n'ebbinika ndowooza nga bagenze mu kusaala kati ye n'ajjamu oluyimba so saagala ku luyimba olwo kanduleke naye yayinayo olulala ng'ayogera ku kyawa nti obukyawe bukkira eddogo nze muleke mbabuulire nze njogera byendaba amazima yali muno bwakukyawa n'olaba osinga kweyakookola omuntu ng'akukyawe nagwe bwe tomuveeko koga zeerisangamba so ate omanyi bino bye yayimba byali bituufu ng'obukyawe bukkira eddogo yatugambanga nti omuntu ng'akukyawe n'obwakulaba mu kamotoka ajoga omuntu ng'akukyawe nagwe bwe tomuveeko koga so we don't sikiriza mu kukyawa muntu kubanga jjajja yakiyimbanga n'akituyingiza so omuntu bw'olaba nga temukwataganya muwe distance ate omubuulire n'amazima tikirabika tulemereddwa tetujja kusobolagana nze bwe ntyo nno bwe ndi ekintu kyekisobole nkyogera ngamba nti kino sijja kugenda nakyo mu maaso mbadde nkyagala naye ndaba sijja kukisobola nkiresi oba sikitandika nako so ekyo nazo principles z'abajjajja ez'abasajja abaami abaava e Buganda ne bawumulira enkole awaka wano we wakulira ewa omubuulizi taata njagala onsiigira ekifaananyi wali wafaanana watya awaka gye nazaalibwa n'enkulira waaliwo essanyu erisinziira mu Katonda tewali bugagga tetwalina nte tetwalina motoka tetwalina bintu bingi taata yalina egaali ye egaali eyo yagituuma erinnya hamba maanyi ga kifuba akagaali kano maanyi ga kifuba nga gaali nkadde naye ng'agenda n'agyoza n'agisiiga oyiro n'olowooza nti ono wa bbulaaka neetemaganaga kugosobola n'okwetunula n'ogamba nti egaali kati ffe ne tukula nga tumanyi nti egaali bagiyita hamba kozi ye yali ategeeza nti egaali yali Avon kubanga nze akagambo Avon waliwo we nakasoma ku muti waliwo ekigambo Avon naye nga erinnya ly'egaali taata agiyita hamba kati olumu nemubuuza ne ngamba naye taata egaali yaffe gy'otutwalako ng'oyimba y'omukristaayo lyaguumizaamu ebiro byonna mpikyaha kufa that I am a Christian I will continue being a good fighting on as a Christian until I die. Ate yakikola munange ne kufa ko lunaku musawe semba yali ayimba n'agenda ng'ayimba so egaali nemubuuza taata egaali ekigambo bakiyita ekigambo Havon nangamba mwana wange my daughter my friend egaali eno eyange hamba ate hamba kikitegeeza ye motoka eyatwala Queen of England nga yali esinga okubeera comfortable nga yali esinga ebeeyi mu nsi zonna ajjukira Queen yakulembera Commonwealth amawanga g'ensi amangi gonna nengamba so taata nangamba nti egaali yange eno bwe njibaako mpulira ensi njikute mu ngalo kubanga egaali tewali kyesiinako ku gaali wange
ntwalako buli kimu kyenkoze nteekako abaana bange nembayimbira era chapter yegaali eri muno is it chapter 14 njiyita our trusted old bicycle egaali yaffe gye twali twesiga nga mutuuliramu bwe manji wandikako njiyita our old trusted clean bicycle kugaali okwo waliwo essanyu nga taata bw'otuula ku kaliya kagaali ke n'emikono n'ogimuteekako oti mu kiwato ng'atandika okukuyimbira n'akugenda nga bw'avuga ng'akugamba history. So egaali eyo njiyita our bicycle was a studio kubanga yali agenda akuyimbira akunyumiza ebirungi. Egaali yali delivery van ng'akola ebintu bingi taata alyoka afune fiizi yaffe kubanga jjukira omubuulizi mu kkanisa zino ezaffe za Church of Uganda omubuulizi akola ssente butono nnyo bamuwaayo n'ekimu ky'ekumi tekiwera kye bamuwa ku busente bwe bakuŋŋaanya ku kakanisa ke ayina ozirowolako mpaka waggulu ew'abakulu. So bambi yakola nnyo n'emikono gye naye nga bw'atusabira nti baana bange mulivaamu ab'amaanyi nga tukwata ku mutwe tuli bataano nze mukulu nze muwala wa taata omubuulizi Reverend Elias Serwadda. Ekigambo omubuulizi tetusobola kukireka ffe mu maka gaffe okusinzira naffe mpaka lutuvudde mu nsi kubanga taata yali mubuulizi wa Church of Uganda okumala emyaka 53. Nze nagenda okuzaalibwa nga taata ye mubuulizi. Onyumiza eby'eggaali nendabira ddala omuntu bwe yenyumiriza mu kintu ky'alina mu butono bwakyo naye nga talulunkana na birala ng'awulira kimumala kubanga yasanyukiranga nnyo mu bubuulizi n'akolesa emikono gye nga mubuulizi n'atutwala abaana bataano nga mubuulizi n'atutwala ku ssomero amasomero up to university ffena bataano ng'akolesa engalozi ng'aleega ebitanda by'ebyuma mu masomero gye twasomeranga nga bw'ati wasasula school fees. Buno buddeeka yalina ne welding machine bwe yatandika okuleega ebitanda ebyo kati n'akuŋŋaanya sente neyeegulira welding machine ng'agiteeka ku kagaali ke welding machine n'ajja ku masomero we tusomera we yatutwalanga n'ayokya ebitanda byonna ebyabeeranga damaged in anyway n'abyokya ne bamubalira mu fees. Actually editing akatabo eyanyambako ku editing kubanga nakewandiikira nga njagala story yange eveeyo bulungi kubanga eyange actually nze akatabo kano yo si story, it is my experience. Nze kye nawandiika wano nakiraba wakikwatako wakirozaako era kyenva nsaba nti buli taata ne maama kubanga maama wange mwali taata yamuyitanga my beloved wife, my beloved mistress, beloved oluzungu olwo beloved. So mukatabo kano nkewandiikira n'omukono gwange. So editor yangamba nti naye amasomero agamu ga exploiting omubuulizi kubanga okukola ebitanda by'essomero lyonna bajje mu fiizi ey'omwana omu buli ssomero nga yabakolera ebitanda agamba nedda amasomero ago tulina okuddayo ne tubabanja tiyakolanga emirimu mingi ng'akolera fiizi ze naye yabikolanga mu ssanya eringi. Taata yenyumirizanga mu bigambo bisatu. Yagamba nti okwagala productive love, okwagala okwine ebibala productive love, nti twagalane mwenna n'ekyokolo kyagale muveemu ebibalwa ebirungi. So productive love was number 1 mu kukola kwe. Number 2 practical faith, nti okukkiriza kwaffe kubeere kwa bikolwa kulabike. Togambanga nti mulokoke mubeere bulungi nedda naye ng'ate ebikolwa byo birala. Mulokoke mukolese emikono gyammwe Katonda weereze emirimu gy'engalo zammwe. Kati practical faith was kati number 3 ekigambo ekisembangayo mu bigambo dedicated service to all people, nti weeweeyo okolera abantu bonna Mukama baba akuwadde omukisa okumanya. So ebyo byonna biri muno. Ojja kusanga taata ng'alaba omukyala we beloved mistress ku maaso bwe yamulabangako bw'ati n'olaba okwagala kungi nga kutiirika okuva mu ye mu taata. So nsaba abaami abali eyo
nti abakyala bwemba mwagala abakyala babasanyuse mwe mubaagale. Omanyi nti nno mu bintu ebyo ebisatu byogambye muzeeyi bye yatambulirangako. Yes, Beraveda bwati we yamutunulangako. Omulaba ali mu uniform ye y'obubuulizi. Akute ku Beraveda mukyala ye akyaliwo mama ali mu Mothers Union kati kano. Kanisa ke akasembayo yatandika ku kanisa 17 mu bitunde ebyenjawulo mu Ankole sub region. Tumulamu katono tudana katondo kafa akalala tuvaawo. Bwoba olina munno nga riri olaba alina kyamiisi nga njagala omuyite kubanga tuline Kano Edith Nakalema ali mu kubuulira bino bye tumulabamu bye tumwegombamu gye byava. Akatundu kaffe akasoose abadde ali mu kutusiigira ekifaananyi awaka we baakulira naye nga waliwo essanyu eririmu Katonda. Naye kati eno bagiyita All Saints Kanyeganyegi. Taata yayimirira ku kanisa eno nga mukaaga ffe twali mu Ttale City yaffe y'amagye. So zaali mukaaga ogwokubiri enaku nga mukaaga ogwokubiri 2025 n'ayimirira ku kanisa eno ng'amaze okuyita Reverend ng'ayise anatuwa ettaka kumwongera ettaka kubanga nali n'ettaka yalisaba mukwano gwe yanamuwa ettaka ne kanisa eno eri ku kkubo nno ekkubo erigenda Ibanda ng'ova Mbarara. Nangamba nti my daughter, my friend, oja kunoonya mikwano gyo muzimbe ekanisa ennene wano ku All Saints Kanyeganyegi muteekeko a big All Saints Church. Nesimanya nti taata kyangamba kyekyenkomerero. Kati nze nengenda mpaka nimugamba nedda taata. Kati oli mu Central Buganda muweerereza. Already oli in charge elderly. Etebye ekanisa. Taata bwamala mukaaga 7 nasiiba ng'abuulira enjiri. Yamanyi n'abuulira mu maanyi. Ekiro nansabira emikisa mingi nangamba yimiriza omukono nk'omukono nkuwa omukisa gwenjawulo ekiro kino. Nengamba taata nowe nayimiriza omukono nga ndi Kampala oli yali agenze kae Kashari kubanga yali kati yafa ng'akolera mu Central Buganda Diocese yali in charge of elderly. Nengamba taata ng'osanyuse nnyo ekyo nangamba mwana wange njagala kuwa omukisa gwenjawulo. Nemugamba no taata ngenda ku All Saints tuyina overnight wajja kuba ya Archbishop. Nangamba abakulembeze bange bonna mbasamu ekitiibwa era bajja kubawo omukisa gwamu naye nze nkuwa gwenjawulo ekiro kino. Nampa omukisa nansabira ng'asinziira mu Zaabuli eya 128 nti Katonda akuwa omukisa ng'ayimiridde Sayuni mu ddoboozi essanyufu. Ku makya n'akwatwa heart attack. Nze nga ngenze nasabira n'olugendo lwange namugamba nkeera Soroti tujja kuziika Brigadier General Oruka yali Director General Iso. Nasabira olugendo so mba ndi kukuziika nankubira esimu ng'asaba bubi nnyo nengamba taata oguddemu accident. Nangamba Yesu amala mwana wange wuumula siri bulungi naye Yesu amala. Nemba ku simu nempita Bishop. So kati instruction gye yampa nangamba ojja kukuŋŋaanya mikwano gyo muzimbe ekanisa. Ekanisa yeno tugizimbye eyimiride kukuba ensi yonna eweereza Katonda ekitiibwa. Ekitabo kino kyakumaliriza kanisa. Naye ekikulu ky'okuwandiika nayagala nsharinge okwagala okuli productive, okwagala okulimu ebibala, okukkiriza okw'ebikolwa, okuweereza abantu bonna ng'osazeewo dedicatedly. Obadde oyogera ku mbala essatu muzeeyi kwe yatambuliranga n'oyogera ku eri gy'ogambye nti yakkiririzanga mu kukola Mukama blessinge n'emikono gyo. Kati nengamba ekiza muzeeyi teyali mwene enzikiriza oluusi etambula ennaku zino eyakikwate ekyo nange sikyagala kibake ebyo byakikwate kibake nkitwala mubaamu obunafu naye mulimu bano obubbi. Okwatuutya kyototumye okikwata nga kivaawo muggulu. Katonda akola ebyembakero. Wabadde otusiigira kifaananyi awaka wano we mwakulira nga wakatugambako nti mwaliwo essanyu nga waliwo eggaali nga waliwo okuyimba nga tuyimba. Nze nsobola kuyimbira gye bayita Zaabuli Runyankole Zaabuli nsobola kugiyimba n'engimalayo nga teri wentunudde. Bwe ntandika ennyimba ezo bwe natuuka mu Buganda nensangamu oluyimba lwaffe. Of course nabo Zaabuli omanyi ennyimba za Zaabuli that Runyankole hymn book ne Luganda hymn book naye bagiyita Zaabuli. Anyway ennyimba ezo bw'oba oziyimba amaloboozi the tone is the same. Kati twayimbanga kati mu Luganda kyenjagala okusinga
nsanyukira ekigambo kino Yesu Mukama atwagala nnyo alina bingi ebisanyusa naye kisinga nti nze nkwagala. Olaba bwe tukoze kwaya wano kati ffe tusobola kuyimba ffe tusobola okugenda mu maaso tulayimbiremu naye walimu akansanyusa okusinga nti bwe nditunulira ekitiibwa kyo nimba ntya wesiyimba weyimba nyimba emirembe n'emirembe Yesu kiki kyakunjagaza nze. Sanyu tugenze mukwaya katufe omutatukomyewo kati awaka wabeeranga okuyimba ne wabeerawo okusaba emikisa ne wabeerawo okukolera awamu nga buli omu nkugambye tuli baana bataano nzirwako abawala 2 n'abalenzi 2 mu nyumba yaffe nga buli omu amanyi nti olwaleero lwange lwakufumba ng'oli wakwoza bintu ng'oli wakuleeta nku ng'ogenda mu mazzi kati taata ng'alina okulaba nti buli lunaku atuleeteddeyo akanyama half kilo ate ne kabeera kangi banange okukkiriza tekulema nze nzijukira bwe twabeeranga nga tuli ennyama nga n'okutanga ate nga eri half kilo nga tuli bantu 7 naye nga mulaba nga balina kilo 5 ne taata ne maama naye nga tulya ne tunywa taata kyeyali tayagala kwe kulya obubi omanyi nti yali nga alinamu kali ak'obulangira nga tulina okulya ate n'ekirala yatugamba nga nti ekyennyanja amagezi mwe gava ng'alina okuleeta obwennyanja 2 butono naye nga buli omu ku waffe abataano buli omu alina kulya ku paati y'omutwe nti omutwe gw'ekyennyanja alidde eriiso alidde ekiviiri so olaba ne tukula nga akatono ke tulya nga tukasanyukiramu nga maama ali awo birabedda bamukwatako taata era kweyongeja abaami abali eyo mwagala abakyala bamwe mwagala abaana bamwe kakati nze okukwatira ku taata ennyo ekyange ekyo kyayitirira era mbadde njagala kubuuza nti of all abaana abataano waliwo ekyakireeta ekyange nze ne taata ffenna abataano buli omu awandiikamu sitole ye ne taata nga buli sitole bw'ogisoma ogamba nti ono yali best naye ekyange kyayitirako olw'okuba maama ng'akyali omugole yasooka n'alwala nga tanafuna na lubuto olwanga nze omuberebere naye bwanzaala ku myezi 3 n'alwalira ddala ne bamuleeta e Kampala mu ddwaliro kati taata nansigaza nanteeka mu kifuba kye ku myezi 3 I think he breathed in me nanteeka mu ng'akussizaamu mbeere warm olunzija mu ngalo yakolanga kangaroo style era nkiwandiika yali kangaroo style nga nteeka wano naye abaami bagitegeera kangaroo style weesiba ka baby bwe kati wano nze bansiba wano taata yansiba wano omubuulizi taata Reverend Nsafiri yansiba wano ku myezi 3 ng'olunzijako wano nankwata bulungi mu ngoye ate ne principal endala yali nti omwana omuto tayambala second hand nti tebatasobola kugula mu buno mu kabubbu mu butale bw'omu nze ndi wano okujulira nti nze neetwala owino nga ntuuse Kampala taata yali takkirizanga mukwata mu ngoye zino ezikozesebwako yaŋŋamba nti edduuka lye yali agulamu engoye baali bayita Deacons nti mwaliwo omuyindi mu mbalala yonna nga yalina engoye empya already made ez'abaana bato baali bagiyita Deacons ng'alina okungula akakofiira ne gloves z'engalo ne socks z'ebigere ne warm suit n'anteekamu n'alyoka nkwasa maama we so taata namugamba naye ngitegeera yes oli taata wange okimanyi nkwagala oli taata wange naye ndi ne mwennyoko kubanga maama wo yampa ebbeere ly'olyo wayonka nange nenyonkako so ffe mbitwayo jjajja wange 5 kiboosizi mama taata lwamundekeranga emisana ng'agenze kukola agenze ku kagaali nga bw'ayimba agenze kunoonya sente jjajja nampa ku bbeere omanyi nti nokkano nze nali simanyi nti omukyala ne bw'aba teyeetikka lubuto nga si yazadde bwe bamuwa omwana n'amuteeka ku bbeere amabeere gajja naye dambe jjajja ye yali mukadde nnyo nga tegalimu naye kati wayonkanga ki byali soft ng'obeerawo naye nga bwakugabula amata era jjajja wange yagaana okunteeka ku baby mag mbu baby mag mbweyonoona egazi y'emimu kati yanteekanga amata ng'agateeka wano n'agayiwa ku bbeere kati naye gwe lava eyo bannaaye laavu nze yange bweri wala
tuli mu lugendo olw'okugunjula okukuza okusabira abaana naddala ku luno ng'essira tulitadde ku bataata. Muyinza okwebuuza nti lwaki tetugamba bamaama ebiseera ebisinga olw'okubafa abatereka abaana mu lubuto, abaana ne tubayonsa, abaana ne tusula nabo ne tubasizaamu. Ekyaffe ebiseera ebisinga kyekola kyokka, naye bataata bangi beerabira. Naye ng'ate omwana yenna akuziddwa ng'ayita mu kuluŋŋamizibwa okulimu ekitonde ekisajja oba taata abawanjawulo nga bwe tuli mu kulaba kano Edith Nakalema, obadde oŋŋamba. Kati olumala nga ntandise okutambula ku mwaka ogwo, mama yakomawo nga nina emyaka 2. Kati nga ntandise okutambula, taata nankolerayo ekibox, wooden box ekyemiti, n'ajjuzamu obugoye obuliwomu, obusuuka obuliwomu, nga ntuuza mu kabox, n'avuga egaali ye ng'agenda mbalala. Kati ng'akutuuziza emabega kati ntuuse okwera mu kibox. Ayagala kundekera ono jjajja wange Kaaka Fibe Kibosizi, olwokuba yagenda okukoma nga onasanga olumu nga aninako kuba obucaafu. Taata was very clean. Nga jjajja yagamba obugoye nja kuloza kasa nagamba mwana kangambe nga mwetwalira obugoye nga bwembwekyusiza. Box yo nefuuka baby seat. Baby seat nga ndi awo mu box. So taata nanjogera nandagirako emikisa na breathed in me blessings life warmth. Owulira nansamu breathed in me real blessings. Nga bwakwatako nga bwagamba mwana wange olutuula n'abambeja, otuule n'abalangira, olirya n'abakulu, olibeera mutwe, tolibeera mukira, olibeera excellent, you will always excel. Nga ye buli mukisa gwonna omulungi agunjogerako n'abaana abalala. Naye ng'atandikisa nze jjukira nze muberebere, jjukira kati angabana ne maama we jjajja Fibe Kibosizi yatwagala. Taata nga yagala nnyo okusomesa. Obudde bwokka taata bwe yabeera hard ng'ogudde exams, naye nga ye tavuma ng'akugamba tibakisi zino z'oggyeyo 30 bino byaba sitaani ye musulu yatabeera n'amagezi. Abaana ba Katonda bo babeera n'amagezi. Kyena kugamba kakati yimiriza emikono eno gy'otokozeseza bulungi. Kati ng'olina okuyimiriza emikono bw'oti ng'ofukamidde n'ofukamidde nate ng'ayimiridde awo n'agamba emikono gyo Katonda gye yakuwa togikozeseza bulungi, kubanga wandibadde okwata ekitabo kyo n'okisoma bulungi n'owandiika bulungi answers entuufu kubanga amagezi Katonda yagakuwa. Kati sitaani abadde akulimbalimba, fukamira emikono giteeke waggulu. Olumu aleetanga ka block n'akuteekawo na ka block oba kajiini n'agamba emikono waggulu. Kati bw'okowa n'ogenda bw'oti wansi n'aleeta luula n'akuba wano so n'agamba kanaye olumu bw'omba ng'okyatadde emikono waggulu, jjajja n'alengera yajjanga adduka ng'alina omuggo n'amugamba gwe Serwada nze bwe saasoma saakulera abaana bange lwaki kati olabanga taata wadduka ekimisinde kati naawe n'owumula. Bayibuli y'emu etugamba nti suula omuggo oyonoona omwana. Mu bye twakalaba ne kano Edith Nakalema, muzeeyi yadde yabaagala nnyo naye ate teyabaleka kwonooneka, yatuukanga n'abakangavula yadde buli omu abitegeera bwe bagamba omuggo, naye omuggo tekitegeeza kukwata stiiki yokka n'okugamba wanika emikono tegyakoze bulungi, kwabanga kubuulirira okw'amagezi. Naddala ku luno ng'essira tulitadde ku bataata. Muyinza okwebuuza nti lwaki tetugamba bamaama ebiseera ebisinga olw'okubafa abatereka abaana mu lubuto, abaana ne tubayonsa, abaana ne tusula nabo ne tubasizaamu. Ekyaffe ebiseera ebisinga kyekola kyokka, naye bataata bangi beerabira. Naye ng'ate omwana yenna akuziddwa ng'ayita mu kuluŋŋamizibwa okulimu ekitonde ekisajja oba taata abawanjawulo nga bwe tuli mu kulaba kano Edith Nakalema, obadde oŋŋamba nti muzeeyi nga olaba jjajja olwajja amugamba lwaki omwana omufukamiza n'adduka atagala kwogera bubi ne maama we. Kati muzeeyi after some time yaddanga nakeberako alabe oba ofunye ebizibu. Kati ye taata tolaba adduse olw'okuba jjajja atuuse n'omuggo, kati bw'ajja n'asanga nga wagizzaako omulaba akomawo, kati ye kennyini ate n'abikuggyako n'agamba kakati
katubiteke wano kate nakukwata nadioka akumasajinga yaberanga ne oil bagitanga healing oil nalabanga ba neighbor yena yaberanga nebwa nga bagenda tugenda waserwada ayine eddagala yayina echupa ya healing oil nga bwateka kumabwa g'abantu abalala ba neighbor abo baki na olumalo kuteeka ko healing oil n'abasabira omukisa ne babona kati yaletanga ka healing oil n'akateeka ku ngalo ze n'atusiiga gamba kakati kiri ekibadde kikuluma emikono gino stani gyabadde ayagala okulemesa success kati kanjigolore bulungi healing oil naye yange kati nga nsabe beere anointing oil, anointing of wisdom, anointing of courage, anointing of excellence. Owulira ebigambo mputaddeko amafuta g'obuwanguzi, amafuta agagolora obulungi, agesanyu, agawonya. Nawe n'owulira newebaka nga oli musanyufu nga nebiryo byerabidde ate nga bwe weebaka ajja kukebera oba otaddewo akatimba k'ensiri olaba ekiro olumu actually nze nali njagala ye kenyini taata nteereko akatimba nga neebaka bwe nti nga njagala gye kubanga bw'ajja kuyimbirayo n'akayimba nga bwakuteerako baana banje mukama balindi n'olaba nga akuteerako n'owulira bulungi yakikola mpaka ngavudde mu nsi mbadde ngenda kukyalira taata n'abaana bange kino ekifaananyi twakikubisa kino kyemuli mu mugongo kino kyennyini namugenda mu mugongo on 23 December 2024 myezi 3 yokka n'afa. So kati wano abaana bange bali mu kunsekera taata oli mami oli you are breaking grandpa omenya jjajja omugongo nga jjajja abagamba abaana bange n'omugongo gumanyi okumuweekana kati akyali mwana mwe muli bazukulu naye ono mwana kandi musanyufu. So nze naye enjoyinga taata nga ndi myaka 50 anti already when I was already 15 nze nazaalibwa 79. So abazadde muleme kulowooza nti waliwo obudde omwana bwakula n'omuleka. Nze nga nabanga abaana ababiri bali mu university abange naye taata abadde akyankebera buli kumakya ng'alina okunsabira omukisa ndyoke ngende nkole. Akawungezi nadda buli lunaku nga taata nkubira mirundi 2 bwampa omukisa bwansabira bwampuumuliza comforting. Abazadde bataata mumanye nti obuvumu bw'omwana emotional security eva mu bigambo bya taata omukubira ddala mu buwangwa Katonda bwe yawange ekitonde ekisajja kyekibeera ne security kyekibeera ne identity kyekibeera ne kyekiweereza amaka gaakyo babaana bakyo n'ebisolo ebirala ebisajja byebibeera bebanyinimu bebalina okuprovidinga protection obukuumi bw'abasajja okuleeta provision okuleeta ebintu obugabirizi nakyo Katonda akiteeka mu musajja naye ku ekyo ennaku zino abakyala tukola nnyo naffe tukola emirimu actually kati waliwo ne conversation kirabika abakyala bagenda taking over nobwe taking over emirimu egimu abakyala abasajja temuva mu positions zammwe mu bifo byammwe ebyokumanya nti you are the heads of the families. Njagala malirize nga nzikaatiriza ebitabo bino gy'osobola obbijja gwe ali mu Kampala osobola ogenda ku Aristoc Bookshop ogenda kufuna ekitabo kino ate ku online store ogenda ku Mahiri Books gyebiri. Gwe ali ku Ntebe Airport ogenda kulinnya Nnyonyi oyagala ekitabo ky'ogenda ng'osomako ate nga kya makulu mu Transit Duty Free Shop mwekiri ate ne ku ali ebugoloobi njagala ogende ku Book Point. Ebigambo bya Kano bizibu kuddamu naye singa ogula ekitabo ojja kumanya bingi nnyo ne byatayogedde. Ekikulu kya byonna bw'obeerawo mu bulamu bw'omwana naddala taata omufuula ekyenjawulo naye olwakadde bannaaye kagaanye munzikirize ebisingawo bye twogedde mbireete ku Sande ejja mu kitundu ekyokubiri. Nze Ssanyu Robina Mweruka, Omukama omulungi abakuume.